okwanjula embeera nga bwe yali eyimiridde mu bwa. Abaami ba Ssaabasajja abakulira amasaza ga Buganda ag'enjawulo bakedde ku Bulange e Mengo okwetaba mu lukiiko okuteesa ku nsonga ez'enjawulo. Mu lukiiko luno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga mwasinzidde n'alambulula ku mbeera Obuganda mwe buli kiyite State of the Kingdom Address. Okuva lwe twasemba ono asoose kutegeeza Bwakabaka nga nnyinimu bw'atudde ku Namulondo alamula Obuganda. Omutanda alabiseko eri Obuganda ku mikolo emitongole emirundi esatu. Kyokka era beena alabiseeko eri Obuganda nga bw'aba asiimye emirundi egiwera. Yakyalira abasuubuzi b'e Katwe okubazzaamu amaanyi oluvannyuma lw'akatale kaabwe okukwata omuliro. Wano agasseeko n'okusiima ekitongole ekiramuzi okwanguya omusango gw'ettemu ku baana ogwakolebwa Christopher Okero nnyo eggaba. Baamusalidde gwakuwanikibwa kalabba gwamusse mu vvi. Wano wasabidde ekitongole ekiramuzi okweyisa kiti ne ku misango emirala. Naye ekikulu ekirimu ekkooti tuzikubiriza nazo zisale mangu emisango. Okuŋŋaanya obujulizi lwaki kirwawo ne kiremesa emisango okuggwa. Singa emisango gyonna giwulira mangu tewandibaddeyo na bino bya kutwalira amateeka mu ngalo. Ono agamba nti ensonga nga zino ze ziviirako abantu okutwalira amateeka mu ngalo. Kubanga omumenyi w'amateeka bantu bagenda bamukwata ne bamwettira kubanga batya nti banaamutwala mu makooti tebajja kumuwozesa musango gukomekkerezebwe. Ate bw'atuuse ku kulonda okwakaggwa ategeezeza nga bwe kwalimu obunkenke obutagambika newankubadde nga bwali tebwetaagisa n'asaba gavumenti okuteekateeka okulonda omutali kutiisatiisa bannansi. Lwaki obuseera olunaku olukunda tubeerawo ku bunkenke? Mamba zeetala zidde eno zidde eri okuba akalulu. Mu nsendera abantu abamu tebamanya na kumanya nti wabaddeyo akalulu. Tusaana okukuba akalulu nga tewali kyeraliikiriza bannansi. Emirimu gyabwe gisigale nga gitambula nga bwe tukiraba mu nsi endala nnyingi. N'okukyanga obululu okwali mu kulonda kuno agamba nti kwaludde okulabibwako nga kw'otadde n'okutoobola eddembe ly'obuntu naddala erya bannamawulire. Twalaba n'okukyanga obululu bw'abalonzi ate awangudde ne bakola bwe bati. Ate afunye bululu ate n'alangirirwa nabyo byaliwo. Abakuumaddembe baakuba abantu. Ente oba tokuba nte miggo kati okuba otya abantu emiggo. Asobezza lwaki akubwa mumukwate bukwasi. Ono n'okutuusa kati akyebuuza abantu abaasiba olw'ebyobufuzi kye bakyakola mu makomera. Ebyokulonda nga bwe byaggwa tusaba wabeewo obutebenkevu obwannamaddala. Abwakwatibwa olw'obusongasonga obw'ebyobufuzi bateebwe kyova olaba tebasobola na kuleeta babate kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Eddi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta nandibadde kiki bannaffe. Eddi Mutwe yabba esweta abalala batwalibwe mu kkooti bawozesebwe. Bw'atuuse ku bbago l'etteeka ly'obwetengereze bw'eggwanga agambye nti lyakuzingamya enteekateeka z'Obwakabaka. Ebbago eryo bwe liyisibwanga bwe liri lijja kulemesa enteekateeka z'Obwakabaka ng'oluwalo, ssente ezisimisa amazzi eziva ebweru, abavujjiriza okuva mu bitongole eby'enjawulo, era liyinza n'okutulemesa okwogera ku ebyo gavumenti byebeerese polisi. Ow'omu mbuga agambye nti etteeka lino lya bulabe nga litaka kwekenneenya n'obwegendereza sinakindi lisuulibwa ettale. Kansuubire nti banaasangula simanyi na kumanya mugaso gwa tteeka lino kubanga amateeka mangi agaliwo gavumenti mweyinza okuyita okulondoola ababa abayingiza muno ensimbi eziyinza okutabangula eggwanga. Kansuubire nti ababaka ba paalamenti etteeka banaalivaako oba banaalijjamu byonna ebyo ebirumira. Nga bwe batandiseko omwaka oguwedde Kamalabyonna ategeeza nga Obwakabaka bwe bugenda okusimba ennyessira ku nteekateeka etumiddwa situlo omutindo ng'enetunuulidde ennyingo 6 okuli obulimi, obulunzi n'obuvubi, ebyobusuubuzi, ebyobulamu, ebyenjigiriza, embeera z'amaka n'okusitula ebitone. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.